At Sundus Exchange, we do money transfer and remittance all over the world. We have offices in Dubai, offices in Kampala, Somalia, and different parts of the world, USA, Canada, UK, Dubai, among others. Download the Pesi app from Play Store and you can exchange money all over the world and the recipients receive via mobile money. Try Pesi today for instant exchange. Sundus Exchange, your money transfer and the best as remittance. We are fast and reliable money transfer limited. Mukulu kabwi. Zaake ngagenda nga bamugoba kubwa commissioner. Eyamugoba bamutiisa omutemula. Naye si ku nsonga eyo. Ne ku mukolo Zaake yaganye sente za Anita Amongo. Nga kalona bakujja. Kambanyulire banafu abasundu section bano bateekamu sente. Woweereza sente zituuka direct ku mobile money y'omuntu. So ali Dubai, ali Canada, ali USA, ali UK. Weereza sente omuntu ajazifita ku MTN mobile money, Airtel money ne M-Pesa. So mwine banafu abasundu section ate nawe ayagala okulanga naffe number ye jolengera ku screen okuliko nti advertise here. Mukulu kabwi. Ensonga ya Zaake ne Anita Amongo. Anita Amongo ebiseera ebisinga ndowooza Zaake nja kusaba Abaganda oba basentro abantu mwige singa Uganda efuna abantu abalinga Zaake abawera. Uganda yandibadde eteredde. Zaake tamanyiirwa. Okumutima gwe yakoze mutuufu, yakoze kituufu nze muwagira. Kubanga okugoba sente za mukama wo kadde kituufu yazigobye kubanga kankubuulira omanya abantu balina nnyo akamanyiro. Balina nnyo akamanyiro n'obujozi. Bafuula nnyo abantu abaana abato. N'omukwata n'omukuba. Ate oluvannyuma bw'omala okumukuba, oluvannyuma n'okola ki? N'omuyita. N'omusirisa. Anita Amongo n'antagambwako kiwajja omukyalo oyo. Yakeera ku makya n'akudaalira Zaake. Ya Zaake alimba abantu nti baamukuba ne bamumenya naye yagenze okudduka n'awangula emisinde gya East Africa bw'ojja nti omuntu gwe bamenya bw'ataddamu n'agira abasambi tebamuyunga n'adda mu kisaawe kusamba. Zaake we yamwanukula olw'obulumi bwe yayitamu okusinziira ngo namukudaalira n'akwata paalamenti ye gye yeesiga n'egoba Zaake kuba komisona mumenyi bw'amateeka nga ne guni nekola mutewera. Tebalina nnyo mukwano guli awo kakati akoze embaga aweereza miliyoni 10 olwo Zaake bw'anaalaba miliyoni 10 basonyiwagane. Kuba komisona bwe wamugyako wamufiiriza ati nga n'abasirikale abaali bamukuuma baabamugyako olwo nzunga n'obusente ebyo byammwe Anita Amongo wammwe abaakulira mu bwavu. Zaake kitaawe alina ssente y'omu ku bagagga abasinga Mityana ssente. Zaake akulidde mu ssente kati obwo busente bwo buleeterera ekiraba miliyoni 10. Yabadde mutuufu yalyose n'abukwata n'abumukasukira. Yabadde omanyi Anita Amongo kuba waliwo bakwatagana mu ngalo oba ne bagwagana mu bifuba abantu ne bagaa nti bakolagana. Ebyo bibeerawo ng'abo otugamba nti twerabira tusonyiwa naye tetwerabira. Kitegeera omuntu eyase ennyoko tasobola kujja na kukaaba mu lumbe n'agamba bamuleka babampe ngende mbakuze. Nga yamaze okutta nnyoko g'oba oli muleko oba n'amagezi agagendayo. Nedda. Oli takwagaliza bwa komisoni takwagaliza kalungi konna kugobya kukozesa ekyapa ate kati akuweereza obusente. Kwegamba Anita Amongo ebiseera ebisinga tulina enjogerega nti bodduka ate tolina kwerabira wammwe. Naye Anita Amongo yadduka n'ayita n'ewaabwe. Kati Anita Amongo akudaalira bannayuganda nga bwe bagenda okumutta. Anita Amongo alina lidikka akuumibwa mu maaso n'emabega. Abasirikale bwe bali ne gy'asula. Anita Amongo abakuumi emmere alina ewaka omufumbi gwe yeesiga gwe yaleeta n'ateekawo. Anita Amongo bagenda kukutta batya mu bukuumi security moto okuggyako okulimbalimba. Anange saategedde agamba bamulondoola bamugoberera ng'ate alina emmotoka ezo. Alina bashapushooter mu maaso wabeerayo n'emabega babeerayo bali bagenda kumukubako muzinga. Emmotoka emugoberera egenda mu kati ekituufu mu bufunze kubanga okutukudiisa na kuduula. Wagamba Uganda erisibe eteredde buli kimu gunowakana oli akugambye abasajja bankutte bankubye n'ekigere bakikyusiza n'ogamba baali balimba kuba yadduse n'awangu. Kitegeeza naawe bakulimba
buli katonda teri asobola oddirira katonda anti amu oddirira katonda tosobya kuba wagoba Zaake kuba commissioner kubanga ye tategeera gwe ategeere kati gwe tosobya ate gwe omuntu atasobya kitegeeza n'okufa tosobola kitegeeza n'okufa tosobola kayate otyaki guma ate n'ekyo okyogedde n'enkiraba nti Anita Amongo kizibu nnyo okumutuukako. Alimba bagenda mutuukirako kizibu nnyo. Bagenda kumusuulamu amusiyeti mizinga gipaakinge bamulundisa ettanka. Ayina abasirikale mu maaso, ayina emabega. Ennyumba yejjudde abasirikale afumbirwa. N'abafumbi abamufumbira yabajjawo abo abamanyi. Bagenda kumuttirawo. Alimba abuzaabuza nsi nakutumalira biseera. Kudaala naye munnange ebitiibwa bubanga bugole. Bubaka akaseera katono. Era bakwagala ekiseera ky'obwa sipiika ojja kuvaako security eyegende bajja kufuna. Banaaba bakwetaaga naye tokudaalira kati. Aba atulimbye. Oba otulimbye. Tulekeeko. Weewaawo kale tweyanziza nnyo tujja kutusinkane mu vidiyo yaffe eddako.